Story gye nasembeyo okubeera nga nkukolera olunaku olw'eggulu yabadde ya Tom D nga nkutegeeza nga neera abantu basobodde okubeera nga bagenda erwezo okubeera nga yes basanyuka wamu ne Tom D mu maiden concert ye yabaddewo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Si ye concert yokka yabaddewo n'embalala wabaddeyo concert ey'amaanyi eya Levixone. Ne on top of that nsazeewo byonna byonna okubeera nga mbikuwa. Tugenda atandikira wa Tom D nkulage highlights na buli kimu nga we kyagenze mu maaso abayimbi abamuyimbiddeko Nando Love Namulabe Khalifa Ganaga bantu bangi basobodde okubeera nga bamuwerekerako. On top of that ntwale n'embalala owa Levixone Pastor Bujingo gye yasobodde okubeera nga agenda okusupportinga Mukivulu n'abasigadde nga we byagenze mu maaso. Mwonna abadde beebuuza Tom D yakikubye oba teyakikubye. Obutambi bunene bweyogerera nti Tom D yambadde ne successful maiden concert ye eyasookedde ddala. Omwana ono mu music industry tennamalamu myaka gibeere 3 actually giringanga myaka 2 ekinene ennyo. Naye okubeera nga akoze concert efaanaganako bwetyo staging annungi abantu basobola okubeera nga batandinga up alina okupromotinga concert bambi yakikoledde ddala bulungi nnyo. Tom D Kongs ne Levixone embalala yakikubidde ddala Kongs obutambi bwonna bwe buno. Naye nga sinabeera nga mbukutayako nkujjukiza abasimu Labo products betambula nabo abakutuusako products z'omu kisenge eziri 100% nacho. Omusajja yakozako masturbation towangaala mu buliri, omukyala ng'olina bukalu wetaaga ka tighten wetaaga ka sweetener wetaaga pulling oil ate nga bakola ne delivery bakubireko ko enamba y'essimu ebisigadde. Omuzabibu concert updates abafangoni batuuse dda ndoozo baraba bwe baba mu nfonga flag zisooka zambuka ankwaganaga Khalifa nalyo kayingirawo ku stage. Just know it's massive. Laba abantu bwe bali happy nenga nengero okujjukiza Tom D akikubye left right center. Finally the show has been successful bannange ankwagana gayingido n'akyankalanya kambawe ku 360 muyinza okulowooza flake nsala mugambo nti show manya teyakikubye omanyi byanamu mweyogeza kambalageko ku 360 musooke mukakase laba ekiri ku screen bannange. Just know Tom D bambi akikubye omuzabibu concert. Just know kibadde kyakabi nnyo naye nga neyongera okujjukiza nkyakuleeteramu updates gwe kyoba olina okukola kiri kimu just subscribe tapping just do anything, comment, like, subscribe, following. It's your boy Fleck DJ nga bulijjo laba abantu engeri gye balimu happy bannange munansonyiwa okumutinga sound just because of copyright claim naye nga nze ndiwo bawa update just mwetegereze ekiri mu kugenda mu maaso. Laba happiness laba mwana naye nga tuli mu muzabibu concert batikitoka bonna batuuse dda mu nfondo za mubalaba bonna bali mu VIP section. Laba omwana laba koko naye nga it's your boy Fleck DJ. I sign out boy.
Are you looking for a company to handle your international trade? Look no further. CEO Logistics and Trade Limited is the leading company for all your Turkish and China import and export. At affordable prices, we offer you air and sea cargo, light and heavy cargo, custom clearing and forwarding, container loading and booking, medical tourism and study abroad. We are found in Kampala, along Bombo Road at Chato Complex, Office B616, opposite Watoto Church. For inquiries, contact us on 0746 52 17 11 or 0765 60 59 91 or www.ceologisticsandtrade.com. CEO Logistics and Trade Limited. Give us your trust, we will serve you the best.